Ng'eggwanga lyetegekera akalulu ka bonna ak'omwaka ogujja n'abeegwanyiza okukiikirira abantu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okuyega abalonzi mu bitundu byabwe okubayiira akalulu ng'ekiseera kituuse. Ali Kasirye Mulyannyama akwatidde ekibiina ki National Unity Platform bendera ku kifo ky'omubaka wa Parliament owa Makindye East tumusanze mu bitundu by'Ekisugu ng'anoonya akalulu. Ono atubuulidde nga bw'agenda okusoosowaza ebyobulamu ebiri mu mbeera embi. Abaana abawala ngerawe nabagamba babeera n'endira naye ziba infection teziva mu bwenzi wabula olw'ebinaabiro ebiki kiba kitegeeza tubagenda kubanga nkolagana n'abakulembeze okulaba nga tuteekawo gundi health camp si buluvannyuma lwa myezi 3. Mulyannyama era agamba nti si wakwerabira myala egifuukidde ekitundu kino ekizibu. Ebizibu ebisinga wano myala naye space tetugirina so kuba mbadde mmeeya ngimanyi nga buli wogamba okukola emyalo giba giyita mayumba g'abantu wabula bwe tunaabeera omubaka ne bakansala bange kyetusazeewo buli kyalo tugenda kiwa ebitiiyo ne wilibaalo kubanga ebiseera ebisinga gogola myala. Ne agaba Mwesigye naye nga yeegwanyiza kyambaka wa Parliament owa Kampala Central ku kadi y'ekibiina ki ANT naye asiibye mu kisenyi ne mugagga alumbwa naye ng'aperereza abalonzi. Bagamba eno omwavu tawoza musango tasinga musango. So when it comes to human rights, it's like omwavu mu Kampala tayina ddembe ly'obwebange amateeka tegamukolera ebintu ebyo baagala bikolebweko. Ne bakansala abeegwanyiza okukiika ku lukiiko lwa KCCA obutereevu okuva mu bitundu byabwe nabo basiibye baperereza abalonzi mu nkola ya nju ku nju. Abantu b'ebuziga abeerukuli abeggaba mbasaba olunaku lwetonda Lord Mayor lwetugenda okubanga naffe tulondebwa bwe balonda Lord Mayor waabwe nange nga banoonya radio wendi akabonero kange radio. Okulonda omukulembeze w'eggwanga n'ababaka ba Parliament kwa kubeerawo nga 15 January omwaka ogujja. Winnie Tessa Nakayinja agafe yo ku Spark TV.